Nakura kuna mukano gano tatutunulira obulamu bwogwe oyimiridde otya bingi ebigenda mu maaso mu bulamu bwo bingi biweegomba era bw'ozaalibwa buli muntu agamba nja kubeera kino njala kubeera kiri ate ne bw'oba otandika okukula oganja yagala musajja akozeemu naye nga noyagala musajja akozeemu gwe wali agadde bulamu bufaana butya etopika olunaku era nga wenjogerera kati omwami Dan Bbaale amaze okuba nga ayingirawo kubanga atuyambako okutunula mu nsonga eno tusobola okusalawo bulungi mu bulamu bwaffe okufuna obulamu obwetwagalidde ddala. Jiruth Kalibala Bwanika, Mwasuzemutya. Nzira mwilo kwaniza mukwano webale kwangu tweyunzeko ku MTV ne Spark TV YouTube amne Facebook live ndi nomwami Dan Robert Bbaale edira omutima nzani atudeko nomu oba mwami oba mutabani ozaala ba mutima oba be bakuzaalamu be banzaalamu mbazaala banzaalamu ne mbazaala kati nze nsobola okuba byombi bw'oba owulira bulungi nsobola okuzaalamu bw'oba owulira nga teweeterezeza osobola okunzaala biba byombi biyitawo agamba atya muto wange obambi gye kali bulungi ka bebi oh yes mukama mulungi thank you very much naawe olabika bulungi nsanyusa nnyo okubeera wano weebale nnyo nsuubira mukama akukuumye bulungi gwe omulwadde nsuubira tunagenda okuva wano olwaleero ng'olina kyofunye mu ndaayo ekigenda okukuyamba okuseeseetula empulira gy'olina mu ndaayo okudda ate wali weweeyagalira omulamwa gwange ogw'obulamu bwange kukuyamba kunyumirwa bulamu bwo kukuyamba kufuna mirembe mu ndaayo onyumirwa obulamu katonda bwakuwadde gwe mulama gw'obulamu bwange nga Bbaale. Yes, otutunuulidde leero obulamu oyagala bulamu ki njagala nze omusajja alina ssente njagala nga alina emmotoka njagala yes obyagala naye okoze otya okubanga obituukamu twagala tutunuulire olunaku olwaleero mwami Bbaale. Alright, katutandike n'omuntu kubanga okwagala kwa muntu si bwe kiri osooka kuyimirira gwe nga weetengeneredde oba neoyimirira ng'omuntu then n'ogamba kati njagala alinajja n'atambula nange bw'oba omusajja tonoonya agenda kukubuliramu onoonya wakutambula naye ajjanga bw'ali then n'omwagala nga bw'ali then n'otambula naye nga bw'ali naawe bw'oba omukyala oyo gw'oyagadde okujja ajjanga bw'ali ate tunoonya wakupanobiitinga kutonda njagala ontondereyo tofuuka munyenga njagala ontondereyo omuntu nga wange yali nakalema si we ne munyenga alright kati gwe tonoonya wakupanobiitinga kutemaatema omufuule gwe kyolowooza ekituukiridde gweoyo gw'osiimye nsuubira omusiimye nga bw'ali kati mutwale and then mwagale nga bw'ali ye bw'awulira mulinga wano wamukuuta si bulungi ajja kupanobiitinga bw'awulira ng'olubuto lugeze nnyo yajja kukendeza ku mmere akole ku dduyiro yeetereze naye gwe ne bw'onaaleekaana otya ngu ye olubuto lwe lumunyumira tolinaye kati oli bw'abanga ye yasazeewo kuba mwenzi nga ye bambi okuzungazunga kumunyumira twogera ku quality of life gw'obulamu bw'olonzeewo oli bw'aba yalonzeewo kuba mwenzi nga ye bye bimunyumira kati gwe n'omusanga nga yeeronderawo dde ebimunyumira naye gwe nojja ne ideas zo nze nja mmutereeza oba mukama akyusa abantu nja kusiiba nja kusaba akyuka afuuke kyenjagala ne bwerabira nti gwe nga gwe bw'ogenda mu restaurant okusaba omuceere gwe gw'oyagadde okulya nange nsobola okwagala amatooke ate nga tujja kuŋŋamba nze nsabye muceere lwaki gw'osaba amatooke n'olw'ensonga eyo nze nina okumatira nti ndidde matooke gwe n'omatira nti olidde muceere nti ye yasazeewo bwenzi gwe osazeewo okubeera faithful kati mwagalire bw'oba osazeewo okumwagala bw'alituuka eyo gy'atuuse n'alaba nti abiko yayagala akyuseemu principe egamba gwe tosobola kukyusa omuntu yekyusa bw'aba ayagadde watya ng'osabye amatooke nange nsabye omuceere
ene ngampa ku ttooke lyo lindabikidde bulungi ndyeko kikkirizibwa ekyo kisinziira gw'otambudde naye kubanga abantu tuli ku levo za njawulo era bwe tuba tutambula obulamu tubulaba mu ngeri ya njawulo kati nze nyinza okuba nga ekikula kyange sirina nnyo mululume nga ndi mukkakkamu bwe nkusanga ku street ng'otambula kinyanguwira nnyo ne bwebanga ebadde etonya ng'ebisooto biri ku ngatto nga tekijja kunzibwolera kugamba yingira nkutwaleko omulala nakutunula nagamba ebisooto obiteeka mu yandi kaakati ate oyo nno aba akuyambye okugamba jjamu engatto naye era akutwala naye wabaawo omulala nga yagamba eyange togiyingira n'olwensonga eyo omanya omuntu gw'oli naye nti otuba mu restaurant ng'onsaba akaceere kange oba ng'onsaba ku ttooke lyange olina okummanya nti ono ali atya mululume oba muntu yegguddewo eri obulamu nti easy come easy go easy it's easy take some naye ate oli bw'omusaba n'agaana ate tolemerako kyekikula kye oba oli awo muyinza okufuna obukuubagana ate ne muvaamu okukyankalana olw'okuba olemeddeko nnyo so principle number 1 gwe manya ekikula kyo and then bw'oba onaatambula n'omulala manya ekikula kye okutambula n'omulala kiyinza okutuuka nti kiyinza okutegeeza nti omukwano gw'olonzeewo okutambula naye oba omuntu gw'olonzeewo okubeera naye mu kwagalana okukola obufumbo abo baba banjawulo ng'okufuuka mukwano gwange ate tekitegeeza nti olina omulamwa oba olina ebisaanyizo by'ennoonya mwoyo gwe njagala okukola amaka naye alright ate ne wabaawo omulala nga yees hi tetutuulaawo kunyumya mboozi so olina okumanya what is the quality of life gye neerondeddewo nga nze obulamu bwange njagala butambule ntya kati ekyo kitegeeza olina okutwala obuvunaanyizibwa eri obulamu bwo abantu abasinga engeri gye tukula nga batuyigiriza ekyokukola batugamba tukola bwoti tokola bwotyo abasinga tukiremeramu oba tulemezaamu ne bwe tuba nga tukuze era tusigala tukyagamba ntambuza nti obulamu nkole ntya gundi obulamu kwegangwe ng'otambulira ku balala fena tukula batunyonyola engeri y'okubeera ku nsi obulungi era batutendeka ze tuyita empisa ne batutendeka engeri y'okubeeramu n'abantu naye olina okutuuka nti tuyita maturity oba okukula ke kaseera noweetengerera n'ogamba kino kyenjagala kino sikyagala nti oli ne bwajja nagamba lwaki toyise eno era ojja kitunuulira ogambe bwe mpita eyo kugamba otwala obudde oli n'otwala advice ye gyakuwadde oba okuwabulwa kuba kuwadde n'okuyingiza munda mu gwe oba okuyingiza munda mu gwe then n'opimamu n'ogamba kino kinkolera naye nga ekyokusalawo kiva eri gwe kubanga singa ekyokusalawo kiba okirese nga kivudde wa mulala era bwe bitagenda bulungi ogenda kukola kuba n'entalo nyingi nnyo naye osobola okusibira omuntu for example singa nsazewo okutambula naawe nga bwewasose ng'ogamba nti ng'oli asazewo okubaamu n'obwenzi bwe sobola okumusabira ne musiibira ne mukyusa n'okyusa omuntu kubanga bagamba waliwo ebitasoboka mu maaso g'abantu bisooka eri Mukama Katonda nti ate era waliwo biiba ebyemputtu okuggyako okusaba n'okusiiba okujja obijjawo onyumirwa nnyo obugero nkunyumizeeyo akagero waliwo omwami omwana omwami oyo tumuyite x bali ba ex ab'omukwano ono tumuyite x oyo lumu ategeka olugendo alina gye yali ali eyo n'ategeka olugendo luno n'alutegeka n'alusengeka bwe lulina okubeera nga bw'otuula wano n'oyagala okugenda wa ekyabakuza mu kugenda ekyabakuza ne weetegeka n'osiba engugu neweesibirayo omummonde gwo n'ogussa mu nsawo n'ogamba bwe naatuuka wali erukaya nja kusobola okugulayo ku mazzi ndi omummonde gwange guno oba ne weeteekeramu kasente mu mpale n'ogamba nti bwe naatuuka wali eri mu Kagera nja kugulayo ku ngege ngende nayo oba njagala okulya ku mpuuta oba njagala okulya ku nkoko wali eri mu kkubo mpumulemu katono then neyongereyo ku lugendo kati n'ogamba nti nyinza okutuuka engeri ebudde gye buli obw'ekikome nga kuba lufuuyirira nza okutuuka empewo n'empitirirako kati kantwala eno jaketi ngisse mu nsawo nje kugamba singa obudde bukyuka mbeere nga neetegese ne weetegekera olugendo gy'olaga omanyiiyo mu mutwe gwo destiny ogirina omanyi gy'olaga kati okusinziira ku gy'olaga ne weetegeka era luba luli awo nga olugendo olutandika bw'otandika olugendo
oba otudde mu mmotoka niwabaayo eyavudde gy'olaga ku makya oba eyavaayo jjo ng'addayo kakyava gamba munnange nno olutindo wali lwagwamu kati bw'oba ogenda olina okwegendereza oba okweterekeramu kasente akanaakuyamba okusasula bano oba obwato abanaakuyamba okusomoka ogende kuba olutindo lwagwayo kati oba oliawo omulala nanyumya naga bannange nno luno olugendo lwetugendako waliwo ababbi abatera okuzinda mu kasikosiko wali eri ku koona erituyingiza egundi kati kyemukola twetegeke waliwo oba tuyitewo sipiidi kati omulala kyava agamba naye temufaayo bwe tunatuuka wali waliwo abatunda ku nkoko kati gwe obwenjala gweruma tofaayo tujja kutuuka wali eri ojja kufunaako okulya kati ne dereva n'alyoka abagamba ate bwe tunaba tugenda tutuyimirira buyimirira buli wamu nze njagala kweyamba tulina ebifo bwe tuyimirira kati tujja balaga nti munnange munawe oba otandika olugendo genda weeyambe lumu kati olunatuuka ffe tunatuuka bwe tweyambira tujja babuulira era muve mweyambe kati ono ex yeetegekedde olugendo ne bamunnyonnyola ebintu ebyayinza okusanga si ebiriyo kubanga ayinza okuba nga oli bwe yayitiddeyo olutindo lwabadde luguddemu naye ono ex agenda okutuukawo ng'olutindo baalukoze oyinza okulowooza nti wali webaŋŋambye awali ababbi webali naye okutuukawo nga tebaliiwo oyinza okugamba nti nyinza okusanga neetisse kijaketi nyinza okusanga nga enkuba etonya naye n'otuukayo ate mwana wati omusana ne gwaka bano abakunnyonnyola tebamanyi kiriwo mu kaseera kano gwe ex yeetegekera olugendo abakunnyonnyola tebamanyi kiriwo mu kaseera kano naye bateebereza okusinziira ku bye baalaba jjo balowooza nti tusobola okuteebereza si kikyaliwo kiyinza okuba nga bwekiri oba tekiriiwo kati ffe katukuwabule kiri eri ggwe nti kijja omanyi kinanyaga bitono ate nno tukuwabula kubanga tukwagaliza osobole okutuuka eri gy'olaga right kati emmotoka esimbula emmotoka mu kusimbula olowooza emmotoka olugero olwo olowooza lutegeeza ki ng'emmotoka esimbudde mutaka ex atandise olugendo nga bw'owulidde olowooza lutegeeza ki sijja kulima tumanyi kyelutegeeza kyelutegeeza kikino bwe kibanga mazima ddala bw'ofa n'ova mu mubiri guno olina gy'olaga gye basobola okusindika either mu ggulu oba mu geyeena nga mazima ddala olina gy'olaga ekyo tekitegeeza nti olina gye wava oba olina gye wava ekitegeeza bw'obanga olina gye wava ekyo tekitegeeza nti obulamu bwe tebwatandika nga bakuzadde bwatandikirawo oŋŋambye owali wooli ng'olugendo terunnatandika kyova olaba luno olugendo bwe luggwera olina gy'olaga noŋŋamba bw'obanga olina gy'olaga luno olugendo nga luwedde ekitegeeza olina gye wava okutandika olugendo si bwekiri bwekiri kikola amakulu banaye mwami Bbaale mpulira nange ndi mu class bwe kibanga olina gye wava waliwo agenda ku lugendo nga teyeetegese ataliyo ekitegeeza yonna gye wafubutuka nga tonnayingira mu lubuto lwa maamawo nadde negezaako okwerabira ekigambo kiri kye boogera naye nga tonnayingira lubuto lwa maama olina gye wava bw'oba olina gye wava era nga luno wajja ku lugendo kubanga wano tewajja wammwe wano si wammwe ndi mugenyi oba oli awo tolina mugenyi oli mutambuze nga wano oyitawo buyise era ffenna tukimanyi n'omuto naye mumuyigiriza ne mugamba luno lugendo kati ekitegeeza bwe kibanga mazima ddala teri atandika lugendo nga teyeetegese golowooza teweetegeka neetegeka kati kiva ku ki bwe wajja ne bakuwabula ate weerabira bye weetegeka mu lugendo lwo kati bwe weerabira bye weetegeka olugendo lwo engeri gye walutegekamu gye lulina okutambula bwe weerabira awo obuzibu bwe buva nti tomanya kyakukola tomanya wakuda be bana abeebuuza obulamu kati nkole ki why am I here what's my purpose naye nga ddala omuntu eyatandika olugendo gw'oli mu mmotoka oyinza ogenda mu taxi park n'ogamba obandagewa nga tomanyi gy'olaga awalinnya yaki nga tomanyi gy'olaga ate tonnagirinnye ogenze mu taxi park taxi ziri wali era bano abayimbirira emmotoka bajja kubuuza olagawa tingena mpiji ku bikondo ne balyoka bakulaga emmotoka ey'okulinnya kati gwe atamanyi gy'olaga onaalinnya mmotoka ki ojja kusigala nga otunula kati tomanyi gy'olaga kati ono omwagaza ki
omuleeta mu kubuzaabuzibwa kw'obulamu bwo kyova olaba naye bw'ajja mu bulamu bwo naawe oli awo nampa bwengwa tomanyi gy'olaga era naye bambi abuzaabuzibwa kati kwoleta y'obulamu naye gootaana ne muba mutegeeragana ne mubeera awo mu kafubo mwesikaŋŋana naye ng'ensobi yava nti gwoli tomanyi gy'olaga so nga ate singa wategeera nti ogenda mpigi gy'ogambye ku bikondo amazima ne takisi gye wandirinnye yandibadde kutwala mpigi era n'ono gwe wandirinnye naye takisi naye alina kuba ng'agenda mpigi olugendo lubanguyire kituufu nnyo naye gwe tomanyi gy'olaga ate oleesa omulala naye atamanyi gy'alaga kati muli ku takisi paaka wali waggulu takisi paaka enkadde mutunuulidde takisi mugamba tulagawa onaakugamba ntwala nno gwe musajja gwalina okunnuŋŋamya ondage gwalina okundaga ekkuba ery'okukwata you are the leader in this family nga naye agamba kati ate nze mmanyiiyo ew'okulaga kati ate gwe oli ku musajja omuvuma n'ekisajja gwe ekisajja tekimanyira gye kiraga nze ebisajja byantama kati nakyo kikubuuza ye gwe abange kati gw'olagawa olaba akantu kali kasikiti akali ku social media mostly ku TikTok guy yajja n'asanga omuntu n'amugamba owange ndagawa mulagawa kono nange simanyi gwolagawa nange simanyi naye kati mweno scenario omwami yalibadde asalawo ze kyenjagala because mu setup gye tukuliddemu tudduse nnyo tuddeyo ku lugendo nti bw'omala okutegeera nti omuntu atandika olugendo yeetegeka era toyinza kutandika lugendo nga tomanyi gy'olaga kituufu kati bw'omala okutegeera ekyo gwe nga tonaba nakulowooza ku mwami gwe nga tonaba nakulowooza ku musajja sooka otuule ogezeeko nnyo okujjukira nze ng'omukyala n'omwami mwenna omukyala n'omwami kati wano wetwogera twogera ku basajja n'abakazi benna mwenna sooka otuule ojjukire kyekyandeeta wetugenda okutandikirawo kasooka tugende mu kuwummulako bwe tukomawo tutandikirawo wennyininyini singa mala okufumiitiriza kyekyandeeta najja kuzaala najja kufumba najja kukulaakulanya mwami najja kugaggawala kyekyakuleeta wetugenda okutandikira tuvaawo tukomawo kulikayo nnyo mu kuwummulako twegaseeko nkwebaza okuba nga otuninze Spark TV awamu ne NTV ku YouTube kwetu tuli live awamu ne Facebook live ndi n'omwami Robert Bbaale era nga tutunuulidde obulamu ki bwe waali agadde watugende mu kuwummulako nga twebuuza najja kukola ki njagala ki kyenjagala okubuuza omwami w'omutima kyekyandeeta olwo tonnaba kugamba muntu mulala yenna kujja kutambula naawe tonaba natandika birowooza kati otuula n'ogamba kyekyandeeta kubanga twagambye teri atandika lugendo nga n'ateetegekera lugendo era n'olugendo olwo teri ava waka n'agenda ku paaka nga tamanyi gy'alaga kati kyekitegeeza bw'oba weebuuza kyekyandeeta ekyo togenda kuzuula kizuule ogenda kujjukira kijjukire kubanga okimanyi kubanga okimanyi ekyakuleeta togenda kuzuula kizuule mbu discover your purpose togenda kuzuula kizuule ogenda kujjukira kijjukire eyo ennyingo gikwate gisse mutwe gwo gijjukire naddala gwe omwana oba omusajja oba omukazi anoonya purpose togenda kuzuula ogenda kujjukira okujjukira kitegeeza nti ekyakuleeta okimanyi kiri mundaayo okijjukira nga baakikugamba gwe wakitegeka olugendo walutegedde bwe twalutandikidde ng'ojja mu bulamu bw'ensi eno olina gye wava gwe wabiŋŋambye saakyogedde nakubuuzizza bw'obanga mu bubiri guno gw'olimu ffenna n'amadiini gonna ag'oku nsi ne bajjajjaffe dda mwana atunga eddiini tezinnajja baali bamanyi nti omuzimu gwo guvaamu ne gugenda ewalala omubiri ne baguziika nabo baali bakimanyi kino si kya ddiini kino okuva ages abantu bakimanyi nti omubiri bwe gufa gw'oba tofudde ekyo ddiini si eyakireeta ekyo naffe bajjajjaffe bakimanyi kyovalaba baliwo n'eŋŋombe egamba tusobola okukuzuukusa ne kutukuza omwoyo
omwoyo gwo ne gudda. Kati bwe kibanga mazima bw'obanga bw'ova mu mubiri guno oba tofudde ng'olina gy'olaga kye kitegeeza nga tonnayingira mubiri guno olina gye wava. Ate ng'akagero kaffe aka X bwe kagambye ng'otandika olugendo teri atandika lugendo nga tamanyi gy'alaga, kubanga ojja kutuuka ku taxi park nga tomanyi mmotoka gy'ogenda kulinnya kubanga tomanyi gy'olaga. Emmotoka gye walinnya yakuleeta mu Uganda, emmotoka eyo wagirinnya n'ekuleeta mu Uganda n'ekusuula e Masaka n'ekusuulamu eyo famire ye, emmotoka yalina kukuleeta gy'olaga. Ngezaako kujjawo gwalowooza wazaalibwa mu famire nkyamu, gwalowooza olususu olina lwa kkala nkyamu, gwalowooza nti omubiri gwe wayambala mukyamu, gwalowooza mbwe engeri nga gy'oli nkyamu. Ekyo kyengezaako okusooka okuyambako tukitereeze. Gwe wasalawo teri alinnya agenda ku taxi park nga tamanyi gy'alaga n'amanya mmotoka yakulinnya. Singa wayagala genda mu Amerika era wandituukidde mu emmotoka gye wandirinnye, ekyombo kye wandirinnye kyandikututte mu Amerika, ekyombo kye walinnya kyakuleeta mu Uganda ne kikutuuzaawo ne kikutuuza mu Buganda, oyogera Luganda olinga bw'oli, si nsobi, ekyo gwe wakisalawo. Njagala okijjukire. Bwe biba bikulemye okujjukira kiwa obudde oli kijjukira, bwe biba bikulemye okujjukira ku nsi bw'onaava mu mubiri oli kijjukira. Naye saagala weerabire nti Bbaale yakigamba, gwe wasalawo okujjanga bw'oli, teri yakusalirawo, teyali Katonda, kubanga n'ekigendererwa ekyakuleeta gwe wakisalawo. Era bwe wasalawo okujja ekigendererwa ekyo ekyakuleeta kiri mu kifo we watuukira. Eggwanga lyo lye wazaalibwamu si bbi si kyamu, wasalawo okuzaalibwa mu ggwanga eryo n'osalawo okwambala omubiri gwe wayambala, n'osalawo olususu kala y'olususu lwo, n'osalawo n'ensi mw'ogenda okuzaalibwa, kubanga ekyakuleeta gwe mission gye waliko walaba nti ejja kutuukirira singa ojja mu kifo kino n'oyambazibwa nga bw'oyambaziddwa. Ogwo omubiri gw'oyambadde si ye gwe, ogwo gukuyambako kukola kyolina kukola ekyakuleeta. Bw'onaakimaliriza osikewo ogende oddeyo ku lugendo gy'onaaba ogenze, nange simanyi. Nsaba jjukira nti gwe wasalawo okujjanga bw'oli. Tugamba obulamu okusalawo okunyumirwa obulamu ne kwalite y'obulamu gy'ogenda okutambuliramu. Kino singa okikkiriza kyenkugamba, kubanga n'obulokozi bujja nakukkiriza, singa okkiriza kyenkugamba, then ogenda kutwala obuvunaanyizibwa obw'obulamu bwo obwambale. Olekeraawo okwejjusa abazadde bo oba okubanenya, olekeraawo okunenya mikwano gyo abataakuyamba, olekeraawo okunenya ba X abaakulekawo, kubanga obuvunaanyizibwa ojja kuba obweddiza. Ekyo tukiyita empowerment. Ate watya wano bagambira nti okuzaalibwa mu famire enjavu si kusalawo okwo. Jjukira abali ku nsi abasinga bonna beerabira, teri ajjukira kyamuleeta. Bonna bwe bajja wano beerabira, abasinga ku nsi beerabira. Mpulira. Era abasinga ku nsi banampulira olwaleero byenjogera bajja biwulira omulundi ogusooka essaawa eno, kubanga abasinga ku nsi kuno abasinga tebajjukira nti be baasalawo okujjanga bwe bajja. Nti gwe essaawa eno mukyala Kalibbala eyafumbirwa mu b'omutima, singa mwami Kalibbala wali tosazeewo mufumbirwa, emmemme eyo yandyennyisa singa baakukaka bukasi. Naye olw'ensonga eyo tewali yakukaka kuyingira mubiri gwe wayingiramu. Ekyo kituufu nnyo. Gwe okugenda essaawa eno ova mu buliri bwo, bw'oyagala okusigala mu buliri teri ayinza kukaka. Bw'obanga oli muntu mukulu tetwogera ku baana be basalirawo, twogera ku ggwe omuntu ategeera atambuza obulamu bwo, ng'obulamu bwo bukuli mu ngalo zo, gwasalawo. Bw'anange bw'ogenda mu restaurant n'ogamba oyagala kulya gundi muceere, nze ne nkukaka akawunga, onaawulira otya? Bubi. Ekitegeeza n'ogwo omubiri gwe wayambala teri yagukukaka. Mu bulamu buno twesalirawo, kubanga kuviira ddala ku ntandikwa ffe twesalirawo. Omwoyo wo gwe nze ndiwa gw'oli mwoyo ayambadde omubiri, ekibiri kisobole okusobozesa okukola ekyakuleeta wano, kubanga singa emirimu gyo gyali ku mwezi era guno omubiri tegwansigo wandiyambadde mubiri gukusobozesa kubeera ku mwezi.
era singa omulimu gwo gwali nti gwina kuba mu Bachina era wandiyambadde omubiri ogw'Abachina era n'olulimi wandiyogedde lw'Abachina kubanga mission eyakuleeta yandibadde mu Bachina. Era singa mission eyakuleeta yali mu Bazulu era wandiyambadde mu mubiri gw'Abazulu era wandiyogedde Luzulu kubanga mission ekuleese eri eyo. Gwe wasalawo kujja wano, abalala ne basalawo okugenda e South Africa, abalala ne basalawo okugenda mu America, abalala ne basalawo okugenda gye baayagala, ate abalala ne basalawo okubeera mu nsi ya mwoyo ne batambala mubiri. Kati gwogamba Katonda ye yakikusalirawo, nkubuuza Katonda yaani era ali luddawa? Okkiriza nti Katonda atudde mu ggwe? Ali munze. Bw'aba ali mu ggwe okusalawo kwakolebwawa si munda mu ggwe? Munda munze. Kati bw'aba kwakolebwa munda mu ggwe ate ani gw'onenya ali wabweru eyasalawo? Neerabira. Weerabira. Njagala kujjukiza obulamu bugenda kwanguyira bw'onajjukira kubanga jjo naluli bw'obanga oyina akakadde mu nnyumba ng'oyina we wakassa naye nga weerabira we wakassa. Boss, amazima gali nti sente olina naye olw'okuba weerabira ogenda kubonaabona ng'omwavu ate ng'atalina bw'okazuula essanyu lyoba nalyo nga tonnaba nakutuukayo eyo omanyi okubonaabona kw'oyitamu. Naye wali obonaabona ogezaako kujjukira naye kati ate okubonaabonako nga tomanyira kumanya nti walina akakadde. Imagine oyo ate obugubi bwaliko nga tamanyira kumanya nti yalina akakadde nga yeerabira. Jjukira kintu kimu kiri bwe kiti nti buli kyonna ky'olina essaawa eno bakiyita memory. Sente eziri mu banka yo it's just a memory nti olwaliro bwe weerabira nti olina sente mu banka ojja kuba yala tolina sente. Guyinza okuba ng'oli mwana wa Kabaka naye olw'okuba weerabira kati olinga omukopi oyinza n'okuba nga gwe eri gye wava gwe kabona naye olw'okuba weerabira kati weeyisanga ekyonziira ng'atalina ky'oli. Olaba obuzibu bw'okwerabira kyonna kyonna ky'oli mu bulamu bwe essaawa eno it's just a memory. Ojjukira bujjukizi n'ozuuka ku makya n'ojjukira nti naye okimanyi nti oyinza okujja mu kibuga ne weerabira gy'obeera onaalagawa naye oba mulwadde. No. Anyway, era ne Yesu yabagamba muli balwadde. Bambi ngezaako kati njagala olabe frustration ebeerawo singa ojja mu kibuga oba singa ozuukuka ku makya n'otajjukira nti okola ku NTV ne weerabira because it's possible okujjukira ka memory kali mu kifo wano mu limbic part of the brain. Bino nabisoma. I'm a psychologist, I'm trained from Makerere University. Mu limbic part of the brain wali ka amygdala mwe muli memory mwe muli ne interest. Okera ku makya nga ka amygdala bakagadde katono nnyo bwe kati kali wano ku limbic part of the brain wano nga tekasobola kutransmittinga message kujja mu frontal lobe wano w'olowoleza mu frontal lobe wano maaso bw'oba tosobola nga tekasobola kugitransmittinga kagambe kwe nokukola kino ojjukira wabadde olina okukola kino wali ozuukuseko nga tojjukira nti ku lw'omukaaga ku makya olina ky'oyagala okukola naye nga tojjukira wabadde olina kukola ki. Ka amygdala keerabidde okusindika message eyo mu frontal lobe ne wabawo disconnect. Kati singa disconnect eyo ebaawo n'ozuukuka nga tojjukira nti olina okugenda ku mulimu oba nti okola n'okukola omala kulaba simu noga lwaki ankubira leero olwo ne bakujjukiza. Tugezaako kukola essaawa eno tugezaako okujjukiza mukubira simu nza kuweereza bubaka tukujjukize nti munnange okujjanga bwe wajja gwe obulira abantu bwe bagamba sense by'okubeera nga bw'oli you're not a mistake naye tebakikunnyonnyola nga bwe nkikunnyonnyola you are not a mistake kubanga gwe wasalawo olugendo lw'obulamu bwo gwe wasalawo bw'obanga tonfunyeko kintu kyonna today twala kino tolina kyofiirwa kikkiriza kuba n'ebyo byonna by'omanyi waliwo yabigamba n'obikkiriza era bye wagaana tobimanyi tewatwala na budde bbiiga twala kino gwe wasalawo okujjanga bw'oli. Kati nze omanyi lwaki ninawe nabadde ne mukyala wange nemugamba nawe natambudde gayi nampaana akalevu mba omwana gayi afaanana bulungi n'akalevu kati nengenda mu saluuni byonna nembisalako nembisalako no just okulaga mukyala wange nti nze I am not akalevu kubanga singa gwe nnyumirwa nti nina akalevu era nenkamaintainingaga bwe waŋŋambye nti kalabika bulungi nfuuse mudduwo ninga aliwo okusanyusa ggwe kati neeto nensanyuse ggwe ate ngwe nakusanyusa ggwe naye nze bwe nkajjako nensigala nga nina confidence eri nessanyu manya sifugiddwa kalevu nno bannange otyo kirabye nti kati bw'oba tonjagadde nga bwe ndabika you don't have to tell me gufana birowoozo byo. But it's good to be appreciated. It's good but it's not necessary. Right.
if you appreciate yourself bobanga gwe weesiima kigasa ki ensi yonna obutakusiima actually nze nsooka kati ngamba ensi yonna bwekusiima naye nga gwe teweesiima kinaakugasa ki so it's good to be appreciated but it's not necessary. Okay. What is necessary is for you to appreciate. Okirabye nti singa nkugamba nti nkwagala naye nga gwe teweeyagala love gye nkwagala mutejja kugasa tojja nagifiiringa tekugasa naye singa ensi yonna eggamba nti oli mulungi naye nga gwe weetunuulira olaba oli mubi kinaakugasa ki tewali naye kati gwe singa weeraba nti otuukiridde ensi yonna neegamba mbu ojjukira edda mu secondary school nze saasoma secondary school nali street kid mu biseera byammwe nga musoma street atugamba bambi nze nasalawo olugendo lubeere bwe lutyo kubanga nsobola okusoma singa saali street kid nandibadde nsobola okutuula wano nemanya bye mmanyi leero tumanyi nina bye nayigira ku street singa saabonaabona nanjaga myaka 18 nandibadde nsobola okuyimirira kati netegeera olugendo lw'oyaabonaabona nenjaga nensobola omuyamba singa saasobola kuyimirira nempita mu njaga eyo nenyimirira nengivuunuka kati olugendo lwange papa siyandibadde ekola amakulu essaawa eno nti nsobola okuzzaamu oli anywa enjaga essaawa eno amaanyi nemugamba nawe osobola okuvuunuka kuba nange navuunuka era bwe nkyogera nemubuulira ttaka engeri gye zikubamu oba nemubuulira andas engeri gye zikubamu engeri gy'ozuuka ku ekiro ssaawa 9 nonoonye enjaga nga tewali kintu kira kikukolera makulu okimanyi nti omwana abba tv ewaka agenda agula enjaga nze mutegeera okusingamu abazadde abatagikozesangako kuba nange mmanyi kyali kinsindiseeko nga mpulira nakwata akasimu k'omuntu nengenda nenkawo obwenjaga nampa tiiki 2 akasimu ka batoni edda ku mulimu gye nali nkola mu kiseera ekyo nekangobya ne ku mulimu kati nga muli owulira ennyonta ekutta ennyonta enzita kati omuntu akutte tv ewaka n'agenda n'agitunda afuna enjaga nze mutegeera ate ng'omuntu oyo naye era mulemererwa okuyamba abaana bammwe abali ku biragalalagala kuba temubategeera era n'omwana ajja kugamba temuntegeera kati nze nalina okubiyitamu nsobole omumutegeera omuyamba era bwe njogera naye amanya onantegeera lwe lugendo lwange kati nze nsobola okudda negamba kale bazadde bange baafa tatange yafa ndi muto n'emyaka 3 mamange naafa nga ndi mu P7 nenva mu byokusoma nembeera ku street nsobola okusalawo kaabo olwokuba neerabira nti nze nasengeka bibeere bwe bityo nsobola okutuukiriza guno omulamu ogwandeeta nti olwaleero ntambuliramu ekyo kyentambuliramu okusinziramu ebyo byempiseemu gw'oli eyo oyita mu bintu oli mukaaba maziga gwe tomanyi nti byoyitamu byebikuwa obuvumu byebikuyamba okumanya kyolina okukola ku nsi okujjukira kyolina okukola. Mwami Bbaale ku myaka ki egyo gye nsandika okuba nga nsobola okutandika oluwalo lwange ze neneesalirawo nga teri muntu alayina nasobola kunsalirawo waliwo abakikola nga bato omwana omuto omulaba omwana tebamugamba kyakkola waliwo abo abajjukira ne bagaana okwerabira nga omukisa gubatuddeko nga yajjukira ng'era amanyi olugendo gye lulina ogenda mukyala wange yagamba yaliwa myaka 17 ng'amanyi kyayagala okubeera essaawa eno kyali era ye yagamba nti yali tasobola kukola bintu waliwo ebintu bye yagaana okukola abalala abavubuka bye baakolanga ye olw'okuba nti olugendo lwe yali amanyi kyajagala era n'alemerako antude kyatambuliramu kuba yagamba ninokola mu minisitule eno ninokola mu minisitule eri n'okubeera nga ndi kino era essaawa eno kyali tebereza okumatizibwa kw'omutima gwali at 17 kati waliwo abo abaweebwa omukisa ekibuzo kyombuuzizza nga kuva mu buto ajjukira era bwe boba ne boosanga n'agamba I want to be this I want to be a doctor era n'akikolerera leeta n'afuuka ekyo kati wabeerawo ffe ngozi olina mpawengwa wabyerabiralabira dda ensi yakukuba naye n'ensi gwekubye mwana wattu ye yakyetegekera olugendo gwalutegeka tokeerabira tosobola kuvaano n'oŋŋamba ogenda London n'oteetegeka tosobola olina okunoonya empapula ne sente ezikutambuza olina ozinoonya oba olina okufuna n'akusasulira era n'eri olina okufuna gy'otuukira in fact bakubona visa nga tubalaze gy'otuukira olugendo gwe walutegeka mukwano obulamu bwe buba nti tuli mu lugendo jjukira ekyo gwe walutegeka byonna by'oyitamu gwe wabitegeka obiyitemu nina gwe nnyamba onalowooza victim nze nnyamba gwe gwalowooza mbu oli victim mbwe ensi teyakwagala bwolaba ennyindo yo yakyamamu neddeeno obulira bubi oyagala ogula obuntu buginyige bugitereze n'otamanya nti ennyindo eyo gwe wasalawo ebeere bwekyo kubanga mu kufaanana bwotyo oyina bwogenda okuyamba singa obeera ng'ofaanana bwotyo n'otambula in confidence waliwo bali abakutunya nagamba ono afaanana bwati mbadde ngenda kugamba ojjukira mu high school abeerangayo obuwala nga oluusi ne figa tekuli naye nga katambula kabawunsi nga talina confidence nga n'abaana abalungi abakasinga beewuunya confidence agijjawa talina kugamba oyo ng'ekyamuleeta kufaanana bwatyo asigaze confidence asobole okuyimusa abalala abafaanana nga ye kati waliwo abaana
kyogamba nti kati omuzadde singa omwana atandika okulaga nti mami I want to be like this muyambeko okubanga afuna ekyo kyalina okuba bambi abaana bamanyi ekyabaleeta mwe mubabuzaabuza ne mubeerabiza buli famire egamba fe tulina kubaala badokita fe tulina bakubaala balooya mwe mubuzaabuza abaana omwana si muyembe nti olina ogukuza n'omuyembe si gwagukuza gwoteekawo buteesi byetaagisa oguteeka mu ttaka n'ogufukirira bakuyita batya n'olima ali mu busubi obubabuzeewo naye nga gwo gwekuza gwolooza gwakuza abaana bo gwabakuza nenkera ku makyati ka breakfast emuyamba omubiri okukula gwoteekawo mbeera naye gwabakuza tomulana wakula ogekola omwana awanvuye naye gwamuwanvuyiza obutuufu sinzi si gwe golooza obuvunanyizibwa buli mikono gyo mulina amalala abaana babantu mulina amalala gwakuza omuntu mwana gwe nakera kyane nezaala nenkuza kale salawo abeera omuwanvu kale salawo ennyindo efuuka endaalo obuyinza sibulina ate kati lwaki ogamba gwakuza omwana gundi noonya wogwa ayoami wala oli agamba nti omwana omukuzizza otya bwoti bakuzizza omwana anti beba abeerabira balaba naye nga tebalaba balina amaaso naye nga tebalaba beerabira ebintu babirabira kungulu tebamanyi kiri munda teri akuza mwana ndabira abazadde bangi abo kategaba n'abazadde abajja gye ndi nagamba bannanga omwana mpulira bubi nti omwana laba kyafuuse kale oba siina nina kyesaakola oba nina kale oba nandikoze ntya oyo omuzadde n'ogezaako muyamba n'omukakanya n'ogamba naye gwolooza oyo omwana wuwo omwana wa Katonda gwe yakuyitamu buyisi gwe wali kkubo wali kimotoka gwe wali ntambula wali kyombo yabange gwoyinza okwerabira nti oli kyombo bwombo oba olowooza gwe ensibuko y'obulamu nti omwana yasibuka mu ggwe bane mweyambe ofuna emirembe mu mutima osobole okunyumirwa obulamu twerabira bwerabizi tuba tulina bakujjukira okutegeera kyoli kyogamba lwebafuna olubuto omwana gwagenda opulaninze olunaku olwo nti kati ajja namanya ennaku ezo wamanya naye wamanya nti leero lwazze lwayingiddemu era bwe wali awo n'ogamba kati ayingidde namanya wiiki eno kati gwe lwotamanya nti ayingidde lwaki otwala obuvunaanyizibwa nga naye yasalako obusazi nga totegedde olaba nti bakikuka bukasi onkyusiza endowooza bakikuka bukasi gwe weesalirawo mbu era kajje nga mulenzi ajje nga muddugavu ajje nga muwanvu osaba naye gwe wasalawo kati lwaki osaba bw'oba olina obuyinza obusalawo bw'oba olina emmere ku kyoto nga gwe wagifumbye n'ogisaako ate olina okusaba nti abange muzikirize ndye wejjulira kati lwaki tewejjulira ku baana n'ogamba kati leero njagala mweru muwanvu era nga tolina kusaba kubanga gwomanyi bweyagala omweru nga kyali kisoboka bannange okitegeera bannasayansi bageza kukikola essaawa eno naye nga ŋŋamba ffe twogere ng'abantu bali abagezako ku engineering ate nabo ba engineeringa bu engineerings tebakitandika kikola gundi ng'owali kyombo njagala ojjukira ebintu bino bijja kukuyamba okunyumirwa obulamu bijja kukuyamba okwekkiririzaamu okumatira ekyo ky'oli okikkirize endabika y'ogikkirize embeera zo ozikkirize regardless abo abatakula abo botasanyusa kubanga nze bwe mba sikusanyusa nga bwe nagambye bingasa ki bw'obiŋŋamba toŋŋamba gwe fana birowoozo byo nze neesanyusa waliwo eyaŋŋambye naye omanyi bw'ofaanana ng'osazeeko ebirevu n'enviiri ne mugamba gwe kankubuulira amazima amazima gaagano endabika gy'ondabikira si endabika gy'olabikira mwami gwanika si weewaawo era endabikira gy'olabikira mwami gwanika si endabika gy'olabikira abakulaba ku street si weewaawo ekitegeeza gwe endabikayo bw'oŋŋamba nti nkulabikidde bwe nti nyiza obutakwesiga njagala mpulirize ne ku mwami gwanika mpulirize ne ku gundi kati ate bonna era sijja beesiga nja kwesiga nze endabika gye neera nange nzooka kwekkiriza nze nentunanga Ruth how are you kumacha alright kati bade tutandika segment eno tugamba kyekyandeeta awo wonna tulandazza okulaga nti gwe abiri mu mitambo nti bw'osalawo olwaleero tojja kuva mu buliri era osigalamu bw'osalawo olwaleero tojja kulya era tolya Katonda ne bwakwagala atya tayinza kusiguukulula mu buliri n'akugjamu n'akutambuza era olina okusalawo nti mwana wattu n'ogenda mu geyeena gwasalawo n'ogenda mu ggulu gwasalawo gwe tolaba nti okusalawo kuli eri gwe amaanyi gali mu mikono gyo
Katonda akwagala nnyo tayagala ozikirire yenjiri gye bababuulira nti tayagala ozikirire naye n'okuzikirira n'okusigala ng'oli mulamu era gwasalawo ne bw'aba akwagala nnyo nti yakutonda tayinza kukusalirawo bulamu era gamba londawo bulamu obeere mulamu gwalondawo gwasalawo era gwe nga tekikujjukiza nti gwe wasalawo waliwo oluusi bitusibanga bya like jova for example okusalawo obulamu obwo obutagenda mu geyeena naye nga goyinza okuba tewali agadde genda mu geyeena naye ng'ebikuli emabega bikusika ne bikuzaayo ebikuzaayo kubanga weerabira nti gwe gwabifuga gwe tokimanyi nti n'abo bamalayika b'osaba bakuyambe bakukolere ekkubo gwabafuga yes gwe tokimanyi nkimanyi gwe tokimanyi nti oli mu obwakatonda naye ogenda kufa ng'omuntu obuntu kubanga weerabidde obwakatonda bwo nti muli bakatonda tuli bakatonda b'oku nsi naye mufanga abaana b'abantu olw'ekifaananyi kye yatutondamu olw'okuba mwerabira gwe tomanyi nti ekyaliisa kaawa ekibala kyali kwerabira nti yakolebwa mu kifaananyi kya katonda kati bamusuubiza nti bonna kiri ojja kubeera nga katonda n'alyoka alya tomanyi nti obuzibu bwonna mmwe bwe mubonaabona bye mubonaabona ku nsi byava mu kwerabira gwe tomanyi ekibi gwe kyemubuulira mu lubereberye essuula 3 olunyiriri olw'omukaaga ekibi kyemubuulira kyava ku kwerabira era okusendasenda kaawa ali ekibala sitaani yamugamba bw'onaakirya ogenda kufuuka nga katonda naye mu lubereberye essuula esooka olunyiriri lwa 26 tegamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe ekitegeeza kaawa yakolebwa mu kifaananyi kya katonda already yalinga katonda kati wabanga yali akijjukira lwaki bamusendasenda mbw'ojja kubanga katonda eno kimusikiriza okulya bwabanga yamanya nti olwedde katonda alinga katonda nkutidde katuseke tuwummulemu tugende mu ssaawa yaffe ey'okubiri tukomawo nayo ndino mwami Dan Robert Bbaale tovaawo tukomawo ebulayi dakiika emu yokka okuwera essaawa 4 ez'okumakya kukulisaayo nnyo yonna gy'osinzira okuba nga otulaba ate nenkwaniriza mu ssaawa yaffe ey'okubiri wano ku NTV Spark TV ku YouTube live awamu ne Facebook live yonna nkwaniriza webale kubanga otwegaseeko ndino omwami Dan Robert Bbaale wezuula otya n'oyagala kikuga n'ofuuka ky'oyagala obeere wetugende mu kuwummulako ngamba tulina amalala mangi mu butuufu ogenda n'otula ebintu bingi byetukola nga tulina amalala mangi naye kyenjagala okubuuza nze nezuula ntya neyamba ntya okwezuula era n'abantu abalinaanye banyambako batya okwezuula kati foundation tugimaze foundation yegamba nti gw'okwezuula olina kiri ekyokuddamu ogamba nti okwezuula ekigambo ekyo sikyagadde naye ekigambo kyenandyagadde tukozese nzijjukira ntya kyendi kati okujjukira kyoli kitegeeza byogenda okujjukira tebiri bweru eno biri munda eno bw'abanga omutonzi we yakola ali munda ekitegeeza ne guiding system eri munda that is deep bw'abanga eyankola ali munda munze atudde mu mutima gwange ekitegeeza ne campus omulungamya oyanungamya ali munda abali ebweru eno balina kunyamba kunjigiriza ngeri gye muwulira munda abali around me abanneetoolodde tebalina kuŋŋamba kyakkola balina kunjigiriza ngeri gye muwulira oyo ali munda munze banaamumanya batya kubanga nabo tebajjukira nti ali mu bo kyova olaba nabo bazunga banoonya ani anaabalungamya kati gwe bw'ojjukira nti omulungamyawo atudde munda mu ggwe njagala ekyo kijjukire ekyo si kizibu nnyo kijjukire ne bayibuli ebyogera na byonna
kubanga nagambye nti buli kyoli memory nti sente zolina ku account memory newo gyobeera memory kuba bwoba weerabidde oba tokyalina gyobeera gwe okubeera nti oli mwana wa kabaka it's just a memory kati waliwo ekintu kye bayita genetic memory yeyo memory gy'olina eri mu genes yeyo gy'ova ewammwe nti olulyo lwammwe bagiyita genetic memory newabaayo kye bayita nti obwongo mulimu kye tuyita memory also to remember it's a silo of memory kati bwe kibanga obulamu bwonna bwetoloolera ku memory ekitegeeza ekisinga obukulu mu bulamu bwo kujjukira memory kujjukira kikyoli kujjukira ekyakuleeta kubanga twakakasiza nti bw'oba olina gy'olaga olina gye wava basi kati bw'omala okujjukira ekyo olina okubeera omukkakkamu n'otaba na malala geerabira nti nga bw'olina abalala bonna we bali kubanga waliwo abensukkulumya nti Bbaale olw'okuba mmanyi kyemmanyi nyinza okulowooza abalala bonna tebamanyi sirina kyemmanyi ky'otamanyi enjawulo yange naawe nze nzijjukira gwe tojjukira kyova olaba nti babiri weba tebakkanyiza tebasobola kutambula bonna wayi bwe njogera ogamba lwaki saakirowoozezaako kubanga okimanyi nti gyekiri kati oyo yenna atakuyamba kuzuula ekyo kiri munda mu ggwe talina mugaso gy'oli anyamba ki okujjukira nga mbuuza alina okusooka okumanya nti alina kuyamba kujjukira therefore amaanyi tagazza eriye nti ye yatuuka eri Katonda akubuulire Katonda kyagambye amaanyi agazza eri ggwe ng'akugamba ebigambo bye twogera wano nti gwe omulungamyawo atudde munda mu ggwe era olina okusooka okukkakkana osobole okuwulira eddoboozi eriri munda mu ggwe omulimu gw'okukkakkana be still and no mwana wattu ekyewuunyisa abantu bazikirira lwa butamanya tebazikirira lwakuba bayenze bannaddiini muyinza okunkuba amayinja neshawuli yeenu era mbyogedde amazima ngogedde omuntu tazikirira lwakuba ayenze omuntu tazikirira lwakuba abbye musobola omukuba amayinja ne mutta omubiri naye omuntu tazikirira lwakuba yabbye omuntu tazikirira olw'okuba yalimbye omuntu tazikirira olw'okuba teyagambye mbu Yesu yingira mutima gwange mbuno ndokose omuntu tazikirira olw'ebyo kuba ne Yesu ekyo teyakyogerako mbu gwe okulokoka olina gamba Yesu yingira mutima gwange yatudde nti ndokose Yesu teyakyogerako Yesu yagamba oyo aggulawo omutima gwe n'entuula mu ye n'akakasa nti tuli mu ye kuba Katonda ali muze nange ndi mu Katonda kati oguggulawo omutima gwo okuggulawo omutima gwo kitegeeza bika amaaso go bika amatu go ensi ekwetoolodde gyeggyeko yingira mu mutima gwo ggulawo oyingire mu mutima gwo oluggi lw'omutima gwo oluggulawo gwe oyingireyo munda bw'omala okuyingirayo ffe tuli eyo munda era ojja kusobola okuwulira eddoboozi nga ligamba kati tambula kati tuula kati yogera era teweeralingira kikyonayogera kubanga byonayogera byonna bijja kuweebwa mu kaseera ak'okwogereramu nga katuuse ekyo bayita nti nno nawulidde ekintu kiŋŋamba ekyo kyekintu gwe kyoyita ekintu ye mulungamyawo that's your compass kati gwe omuntu yenna gwe yeetoolodde abaana bo bayigirize okuva ku levo y'ekintu kiŋŋamba okugamba nti omulungamya ŋŋamba ntambule bwenti kati omwana bw'agamba nti omulungamya ŋŋamba atambule bwenti gundi ate gwe tuweefuula amanyi nnyo mugwe amanyi oyo omwana ekyamuleeta kuba naye tomanyi ekyakuleeta bwoba tomanyi kyakuleeta omanyi otya ekyaleese omwana nze nsasula fees in fact ate fees ogisasula kubanga gwe bakugamba nti abaana balina okatola abaaliwo mu biseera nga amasomero tegaliiwo golooza amasomero ge gatandika ensi bashaki otyo in fact omwana omuto akyali fresh ajjukira bulungi ekimuleese kwani amuyigiza okuyonka ebbeeyi ekyo kiri instinct but ekimuleese kiri munda eri era kimusika ogenda okulaba omwana buli kaseera asambasamba obuntu atava mu mupiira bumusindika agenda ku ssomero naye yadduseyo agenze mu kasaawa azanya omupiira kubanga ekimuleese ku display ng'eyo talent asobole okuzuukusa abalala balina zi talent ezeebase emyoyo gyonna egirabikisibwa ku nsi emyoyo egyambadde emibiri egijja ku nsi gijja kubanga giraba abajja ku nsi beerabidde kati gyo ne gijja gibajjukize unfortunately bwe gituuka mu lugendo wano ane najo nga bagyerabiza kubanga ab'olugezigezi bali wano abeefuula abamanyi naye nga bw'omutunuulira obulungi ali mu myaka 6 naye bw'omubuuza mu bulamu oyizeemu ki era naye talina kyakugamba kuba tannamatira gwe bw'obeera mu myaka 7 nga tonnamatira bulamu kutuula awo kukkakkana sisobola kuwuliriza kubanga tekiraga nti omaze emyaka 7 onoonya kyolina okukola ku nsi byonna obadde ogezesa bugezesa tewali kikujjuzizza mmeeme eyo bagamba okadde magezi
n'abasiru bakaddiwa n'ababbi bakaddiwa n'abayaaye bakaddiwa ne bakondo bakaddiwa n'abali bakwata emmundu bano abategomya abantu bano abeeyogerako ku TV mu bamanyi nabo bakaddiwa. Obukadde si magezi, obukadde kukaddiwa. Era mubiri gwe guba gukaddiye. Waliyo omukadde bagamba omukadde adda buto, ekitegeeza bw'okaddiwa omubiri obuto bwo nga buli okabuvaayo. Oluusi n'ojjukira abakadde balina ennaku n'ennyiika abasinga kizibu nnyo okusanga abakadde abalina essanyu kubanga omubiri nga gumaze okumenyeka gumaze okukkakana. Laba mwoyo waayo mukana agamba kale kiri kye walina okukola. Abakadde abo bolaba balina ebyokwejjusa bingi. Nkusabidde oleme kutuuka mu myaka egyo obeere ng'omutima gwo gujjudde kwejjusa kubanga bw'onaakaddiwa then ogenda kujjukira ogambe kale kiri kye nali nina okukola naye laba maama bye yankola okumbuza. Laba bw'ofa ng'olina ennyiike mu mutima kubanga weerabira ekyakuleetera awo okijjukira ng'onaatera okuyingira entaana n'oboyaana. Nkusabidde osobola okujjukira ng'oyita mu nsonga zino zetukola ojjukire ekyakuleeta ojjukire nti omulungamya awo ali muno nti bw'akugamba ekyokola ne bwe kiba tekikola magezi gwe tomanyi nti ebyobusirusiru by'oku nsi Katonda mwayita okukulokola. Bwayinza okulaga ekkuba ery'okutwambuliramu naye ng'olaba era kya busirusiru tekikola magezi naye nga ye kivudde munda mu ggwe owulira ne sikuwulira yenna kino kye nnina okukola naye olwokuba bagamba sha ekyo kinaavaamu sente laba gwe kuyita wano diiru eri wano naye nga gwe munda yo owulira kino lyekkubo ly'olina okutwala naye nga bonna b'owulirako bagamba busirusiru. Gw'olina omuwala gw'olaba omukazi oba olina omusajja gw'olaba talina sente yala talina kyakola naye ng'omutima gwo gugamba ono gwe nnina okutambula naye abantu bagamba oli musiru. Nange nekugamba obusirusiru bw'ensi Katonda mwayita okukulokola naye olina okuba n'obuvumu n'okwekkiririzaamu okumala okusobola okukkiriza okugoberera eddoboozi oba ekintu eddoboozi. Kati te mu mukwano for example kati ng'obufumbo omukyalo oba wansi w'omwami. Research yakolebwa nga banoonyereza balabe bantu bameka bafumbirwa abantu be baagala. Bazuula nti yakolebwa mugundi ku Harvard University yafuluma kweri ku internet ne bakizuula nti abantu 89 ku buli 100 bafumbirwa abantu be bataagala ne bafumbirwa bintu bye baali balina oba bafumbirwa suubi bali kye bayinza obbakolera. N'abakazi research yafuluma nga 91 ku bakazi mu buli 100 bafumbirwa abantu be baalabamu essuubi si be baali baagala. Kati namukwasa obulamu bwe olwokubalaba ono ayinza okubaamu omulamu kuba naye tamanyi kyalaga yeerabira tamanyi kyamuleeta kanagamba ono ayinza okuŋŋonzezaamu obulamu ono n'afumbirwa oyo n'alekawo gwayagala. But don't you think singa mmanya kyendi mu bufumbo tetusobola okuclashinga n'omwami? Obuzibu bujja nti wayingira obufumbo nga tomanyi kyoli kati bw'onaagezaako okumanya kyoli essaawa eno kyetaaga obuvumu bwa kika kya waggulu kyobalaba Yesu yabanyiizanga gwe okunyiiza abantu olw'ekyo ky'olimu. Nina omuvubuka gwe njagala bamuyita Alien Skin. Lwaki abanyiiza nnyo? Kubanga ye amanyi nti omulungamya wali munda mu ye kati tumunyiigira oba mumunyiigira olw'okuba ye alina obuvumu obugoberera gwe kyotosobola kugoberera. Gw'omulimu gwe kusanyusa abantu ye omulimu gwe kusanyusa oyo amuli munda kintu kye. Era kyova olaba newankubadde munyiiga naye ate asobodde okubakolamu ssente n'akulaakulana kubanga alina ekyo ffenna kye twegomba. Munda yo ne bw'onayogera kivubuka kiri amayirungi naye munda yo nawe owulira olina obuzeebo bwekakale singa naye n'amaanyi ageemuka n'embikola nga seekweka. The thing is kankugondezeemu kyabika Oluganda njogedde lungi ekisinga obukulu kyekino ekisinga obukulu kujjawo noise kerere eva ebweru n'oyiga engeri y'okugisaanikira n'omanya engeri y'okuwulirizaamu eddoboozi erikuli munda. Awo bwe wali ekisumuluzo kyo. Ekisumuluzo ky'onoonya tekiri wabweru eno kiri munda. Nkubuulire y'akagero. Waliwo omwami ava olugendo emmotoka yali agirese ku airport Entebbe n'ava olugendo gye yali avudde ennyonyi n'emukomyawo n'ayingira emmotoka ye n'avuga naye ng'akooye jet lagged n'avuga agenda okutuuka ewaka. Yali abeera mu nnyumba ezo ez'ekigagga ezo zikalina eziri ku streets zimanyiza abagagga kati naku zino tebakyateekawo gate bazimba ku street kuba neighborhood eri gated
kati bali safe. Kati bwatuuka n'aparking emmotoka ye ku street n'ayingira ennyumba. Bw'ayingira ennyumba agenda okusaka amasanyalaze nga yakayaggwako ng'amasanyalaze tegaaka. Mulimu enzikiza. Kyava yeerabira nti abadde akutte n'ebisumuluzo n'agenda kati atobera oluggi n'agamba by'ebisumuluzo nabitadde wa? Neerabira we yatadde ebisumuluzo by'ennyumba. Naye ng'ali mu kizikiza aba ayimiridde mu kizikiza n'alengera we yapaakinze emmotoka n'alowooza oba ebisumuluzo byagudde. Ne bw'atunula ebweru n'alaba ekitangaala nga kiri bweru. Kyava gamba bwe biba biri awo nja kusobola obbiraba. Kyava akomawo n'akebera mu mmotoka ng'ebisumuluzo tebiriimu. Kati n'atandika okutunulatunula we yayise mu kitangaala waawe wasobola okulaba eri waliyo ekizikiza talina budde bumala nga munda waliyo ekizikiza ekitangaala kiri bweru. Kyava atambula anoonya ebisumuluzo. Neiba n'amulengera, neiba n'avaayo n'agamba owaaye mwami Zeridaayo onoonya ki? Ko ye nti waaye nsudde ebisumuluzo byange simanyi we mbitadde ndi mu kunoonya nyambaagawo kankuyambe mbinoonye. Banoonya ekisumuluzo ekimuyingiza mu nju. Nebanoonya ekimuyingiza mu kisenge gy'agala okuyingira ewali eby'obugaggabwa eby'omuwendo gye yabiggalira. Banoonya ebisumuluzo. Ono kyava amubuuza naye ebisumuluzo katubuuze wabisuddewo wo wennyini? Ko ye sijjukira bulungi. Mu mmotoka nkebeddemu tebiriimu naye niwono mukubo sibiraba oba nabisuddewa oba wabisudde mu nju kono nti mu nju waliyo enzikiza nnyingi neba nabisudde ate nabiraba. Abasinga bwe mutyo bwe muli mu bulamu. Olw'okuba munda waliyo enzikiza muddukira bweru we wali ekitangaala newankubadde kyemunoonya tekiri bweru. Era bwakizudde dda nti wabweru ono teri kyonoonye oli frustrated bakukozesezza wena bwena oli awo kati owulira oli ddate buli asanga yakukozesa kyayagala oli akukozesa ogenda ku mulimu naye owulira tobyagala byokola naye olw'okuba olaba ekitangaala kiringa kyekiri eyo ono munda waliyo ekizikiza ogenza ofumbiddwa omuntu gw'otayagala naye olw'okuba olaba nti ekitangaala kiri eyo yayinza okubaamu omulamwa oli mu bifo by'otayagala kubeeramu okola emirimu gy'otayagala omwana omuwala onaaba omulenzi onaaba n'ogenda mu kibaala bakukwane bakukwale bakukozesa by'otayagala oli London bakukozesa by'otayagala olw'okuba olowooza wabweru eyo wali olaba ekitangaala akatangaala munda wajjudde ekizikiza tosobola kukeberayo kubanga weerabidde ekisumuluzo bwe kiri. Oli ku street onaabye ekiro ozze onoonya akatangaala akali ku street oli n'ava eri buli asanga yakukozesa onoonya olowooza ekisumuluzo kiri bweru eno olw'okuba we wali akatangaala. Ngamba bwe nti olina okufuna obuvumu obw'eŋŋanga ekizikiza ekiri munda mu ggwe oddeyo munda okakkane. Bayibuli eyogera etya bw'oba nga musaba temubeeranga bali abatamanyi Katonda. Matayo 6. Mubeere nga bano abaana ba Katonda nti bali abatamanyi Katonda boogera ebigambo bingi boogera ebigambo bingi balowooza mu kwogera ebigambo ebingi Katonda waabwe lwana abawulira abo tebamanyi Katonda mubaveeko. Gwe omwana wa Katonda bw'obanga onaasaba galawo ennyumba yo. Kati bayibuli bw'eyogera ku nnyumba eba etegeeza mubiri. Eno ye nnyumba yo, eno ye yeekaalu ya Katonda. Tonoonya yeekaalu ezimbiddwa mikono gy'abaana b'abantu kubanga Katonda tabeera mu yeekaalu zizimbiddwa mu mikono gy'abaana b'abantu. Katonda ye yeezimbira yeekaalu ye. Yamanyi n'agamba eno ennyindo njagala ebeere bweti amaaso njagala ye yeezimbira yeekaalu ye mwatudde. Omubiri gwo yo body is the temple ye yeekaalu ya Katonda. Onoonya Katonda anaakuyamba atudde mu mubiri gwo ku mubiri ye yeekaalu. Oyina omubiri gulimu ekizikiza oyina okulekerawo okutya okubeera obwomu kuba kyetuyita ekizikiza. Oyina okulekerawo okutya nti you are not a slave to the devil, you are a slave to fear. Yes. Era bwebanga nakuyamba ninakuyamba kuvuunuka kutya osobole okujja weŋŋanga ekizikiza ekiri muno omulise ekitangaala ekyo eky'omwoyo osobole okulaba gy'olina okulaga. Ekyo bayita okulokoka. Kyebayita okulokoka. Oli mwoyo ogubuze oli wabweru eno ozunga buzunzi olowooza oba oli alina oba oli alina oba nkoleka n'akalimu ozunga buzunzi kubanga wabula. Oli mwoyo ogwabula. Okulokoka kwe kuggalawo bayibuli Matayo 6 n'oggalawo ennyumba yo kuba eno gana amaaso zino enzigi gana amadirisa ge gakulwongeza ne gagamba oba kiri wali kati lekerawo okutunula mu madirisa gaggale. Kati gano zino z'enzigi ezigamba jangu nze nina kyonoonya ago nago gaggale kubanga omaze okujjukira nti kyonoonya tekiri wabweru eyo. Bw'omala okuggalawo therefore bayibuli egamba weggalire mu kisenge kyo munda mu ggwe oyogere n'oyo alaba ekikolebwa mu kizikiza era oyo anakuwa omukisa mu kyangaala. Nalinga neebuuza lwaki abantu basaba bazibiridde. Kubanga
odda munda bwebanga twali yali atukusomeseza nti essaala si yabigambo essaala yakufumintiriza kubanga Katonda tawuliriza bigambo byo agamba abantu bange bakola batya boogera bingi n'emimwa gyabwe naye ng'emitima giri ludda wa giri wala nnyo n'agamba kale singa mulekerawo okwogera ne muyingira mu mitima ne musirika kyava agamba musirike mukakkane mumanye nti nze Mukama be still and know nti I am God I am God era ndi munda muggwe era nze mpaabo I am the rewarder of those that seek me diligently. Aba abanoonya nze mbawo omukisa naye onaamunoonyezeeyo nedda manyewo okumunoonyeza mu yeekaalo ye munda muno kati kyava agamba atya nti abo abamanyi Katonda waabwe abamanyi saabakkiriza wano tayogera nabakkiriza mwabakkiriza soogera nammwe kati njogera nabana abamanyi Katonda waabwe gyatudde banaaba naki n'obuvumu bajja kuba b'amaanyi era bwe banaakola ebyobwannaggwano nga baani ba aliyeni skin. So omwami yenna aba ayagala okusalirawo omukyala olina kwambala bwoti olina kudda ssaawa zino bweziti olina kukola mulimu bwe guti tojja kukola ekitangaala kiri bweru omuntu ng'oyo oba osobola muyamba otya omukyala omukyala ng'oyo kumuwa buvumu ate obuvumu obusinga buli ku musingi ogw'olwazi ogutudde munda mu ggwe obuvumu bulina kuva munda mu ggwe nkugamba nti buli lweweewaayo eri ekyo kyoga omutima gwo kyeguganye weewaddeyo okuba omuddu kekali Bbaale olabika bulungi oluviiri n'obulevu kati nze nfuuka omuddu wo nti mbumaintaining olw'okuba gwe bukulabikidde bulungi kati buli lwe weewaayo eri ekyo omutima gwo kyeguganye omwami waggambye yambala bw'ati omutima guganye naye ne weewaayo olwo oli muddu kubanga oli muddu obwaki toli muddu wa mwami wo oli muddu eri okutya ekiyinza okuvaamu singa kubanga era kijja kubaawo kirina okubaawo mukazi alina emputtu kirina okubaawo naye kati kyesigamye ku buvumu obuli munda mu ggwe kikyoyagala oyagala mirembe munda mu ggwe oyagala ssanyu munda mu ggwe oba oyagala kusanyusa oli gwe osigale ng'ofa munda mu ggwe so abakulaba balowooza oli bulungi olw'okuba ovuga Mercedes Benz naye nga munda ofa oba abakulaba balowooza oli bubi olw'okuba otambuza bigere naye nga munda oli mulamu n'essanyu nkola ntya okumanya obulamu bwenjagala ne sikosa banninaanye kati teri yamanyi kikyali kyatambuliramu ataleme kukosa bamuninaanye labira ku Kristo labira ku alien skin labira ku Museveni labira ku buli amanyi gyalina okulaga bano bonna abagezaako mugambo w'okulaga ajja bakosa kati tutya kunyiiza bantu tutya kukosa bantu kubanga buli lw'onaatambula mu kkubo gwe lyosazeewo okutambuliramu bano bonna bagezaako okulowooza nti be balina okukulagira ekyokukola bajja kulumwa era bajja kukola kisoboka kyonna kyonna okukkiriza okujjayo bakusuule naye gwe obuvumu bwo bwe bujja bwoba obuvumu bwesigamye obuvumu confidence teyesigamye ku mmotoka gy'ovuga Bbaale ayogera naawe naliko street kid okumala emyaka 19 11 mama wange bwe yafa natandika okubeera ku nguudo nali muto nali mu P7 nze saasoma high school olwaki ekikujja waka nati ekikujjayo tata yali yafa kati tata wange bwe yafa mama wange n'afumbirwa omusajja omulala my step dad yanfuula kagoma ka lubendera naye weebale kunkuba miggo yonna gy'oli kukimanyi wafa n'ogenda naye nkimanyi osobola okumpulira mu mwoyo weebale wannyamba kubanga singa tewankuba miggo egyo taata my step dad singa tewambonyaabonya sanditegedde engeri gyakuyisaamu baana b'abantu balala nti bwe mbeera nga kye bankola kimpisa bubi manya ekyobutakola balala kye bankoze ne kimpisa obubi olwo njize kye siina kukola balala so yeebale weebale wanyamba n'abo bonna abangoba beebale banyamba omwana yayimba akayimba shiba n'agamba mbebaza naddala mmwe mwenyewe abaagaana okunyamba kubanga mwanjigiriza okuyimirira babuyita batya okuyimirira nga nze nenfuna obuvumu obutambula amaanyi nanditegedde nti nga nina singa mwali munyambye tobwevuma abaganye kuyamba kubanga bakuyigiriza engeri y'okuyimiriramu nga wetengeredde newetegeera kubanga buli we bakuyamba bakujjako bakulemesa okufuna amaanyi agayimiriranga ggwe
ne Maureen yaluyima nti webale kunfubutula okitegeera kati omwami akugobye mwebaze kubanga akuyambye okusobola okuba omwami otajja kuba naawe olubeerera kale ne bekuba kufanga kwe kuli baawulera mujja kwawukana anyway golooza mugenda kubeerawo forever ani akulimba ebyo forever is nagamba mukyala wange nga tulayira forever neŋamba tuwefeera kubanga forever yaliwo ne bwekuli bakufeera tujja kwawukana teri forever wano kati bwe twawukana nga bukyali good kubanga tumaze okukizuula nti si kyakugasa nawe tongasa kati obuzibu okutya bwe twawukana ntandikirawa okwo kolina okuvuunuka kubanga ye mulabe wasinga okuvuunuka ntya okuvuunuka otya olina kuyiga ngeri yakwemirira ku lwazi tugambye nti foundation eki mu Luganda omusingi kwolina okuyimirira omusingi kitegeeza ennyumba tennazimbibwa kati buli gwali woowulira nga tewali mirembe njagala tutandike ku musingi omusingi gutegeeza ekibaddewo tukiyiwe Brad, sister, brother, badde nkusaba oggwemu okutya okutandika nate vaamu okutya okutandika nate kubanga singa ovaamu okutya okutandika nate then ojja kusobola okuzimba okusinziira kwekyo kyowulira n'ekyo kyomanyi awo naazimba ennyumba gy'ogenda okweyagaliramu kubanga yeesigamye kwekyo kyoli kyomanyi naye buli wonaabeerangamu okutya okutandika ng'otya natandikirawa ogenda kusigala mu maziga ago ogenda kusigala mu kutya okwo era bwe bulamu okubonaabona si butaba na ssente okubonaabona kubeera mu goloofa naye ng'oli mu maziga bayibuli egamba abonaabona si yoona alya bigulinizi oba ebivavava abonaabona yoona alya enkoko naye ng'agirira mu maziga ne bamulangira enkoko ngatekka mu lubuto atekka mu nkututte out nze nakwanye ne nkusaba nkutwale out nkututte out naye ne nkulangira enkoko yange gy'olidde nze nalowoozeza nkugulire iPhone 17 ne njikuleetera naye ne njikulangira yafulumye yemanyi nayo naye okirabye nti okubonaabona si kuba nti tolina ssente si kuba nti tolina ssente atalina ssente si yabonaabona ono alina ssente naye nga asasula omutango munene mundaye oyo yabonaabona okubonaabona kwa mutima enjala ya mubiri waliwo ebitutiisa bingi ddala naddala ng'ofumbiddwa okuba n'enjala si kubonaabona okuba n'enjala kuba muyala osobola okuba omukufu ng'obonaabona tro bw'ofumbirwa bw'oti omwami ayanjudde omwanjudde ewammwe aleese ebintu bw'otuuka eri ng'olaba olugendero si lwe lugenderwe noyagala okubakinga out naye kati najjukira n'ogamba ebintu bino muzeeyi yamubuuza tubirye kati tubiridde ntandikiddewa ate omusajja ndaba tuliko si byaliko kyenjagala kyana nekyayagala kirala awo nsobola okuvaayo era omuntu ngaatyo tumuyamba tutya ogenda kusacrificinga omutima gwo eri essanyu ly'abalala oba ogenda kulondawo essanyu lyo badde abalala kubanga bw'ovaayo abalala tebabonaabona mbadde nsaba Mwami Bbaale tutandike awo wennyini nga tukomye okuva mu kuwummulako tovaawo tukomawo ekitundu kyaffe ekisembayo ekya Mwasuzemutya amakya g'olunaku olwaliro ziweze eddakiika 3 ezakawukana ku ssaawa 4 ez'okumakya omwami Dan Robert Bbaale gwe ndi naye nga tusazeewo kubanga tukuzuula takyagala nga tugamba ng'oyagala kubaaki bwe tugende mu kuwummulako tunuulidde gya taata oyo eyali ebintu mu kwanjula mu bimanya emikolo bwe gibeera bakubuuza ebyaddala bakubuuza nange bambuuza Ruth tubirye konze tubirye naye ebyaddala bye wali osuubira nga twasoyi nga tugamba nti kiwatunulira mwami ono tuseri bikyuse sikyali ayina gyagala okukukyusa okukuzza nate gwe sikyowulya because weemanyi omwami ono ebigaana nogaakankite naye ogamba muzeeyi kanveeyo mwana wange tonzita nakyogera nti abakulu banayo twakuŋŋaanya nti sigalayo guma munjogere ennyangu nze tonzita gwe nobwofa era nizo kyabategeeza munjogere ennyangu mwana wange nayogera nti abakulu bannange tonzita gwe fa oyo akwagala oyo taata abakwagala naye taata twogereko naawe olwaleero muwala wazza kugambye
omuntu ono kyeyandaga ku ntandikwa ntuuseeyo taata mwaka mulamba omuntu yakyuka yafuuka nsolo nfa taata olw'okutya okuswala n'owanyisiganya okuswala n'obulamu bwa muwala wo oli taata nabaki banaalaba batya no banaalaba batya olwo muwala wo bwanaafiirayo banaalaba batya bwogamba tonswaza munnange sigalayo mu bufumbo okuswala okuwanyisiganyiza n'obulamu bw'omwana wo mu maaso go gwe taata akuze tugamba obukadde magezi gwe tusuubiramu amagezi otadde ku minzaani muwala wagamba nfa naye ogamba bw'oba ofa fa nze neme kuswala what obeera taata nabaki nolondawo obutaswala muwala waffe alright nze ngamba bwenti muwala wo bwagamba nti afa oba ebintu wabirya singa tukukwata ne tukuteeka emmundu ku mutwe nga tuli no serious bino byejogerako bya serious ne tukuteeka emmundu ku mutwe ne tugamba tugenda kukuba amasasi taata oba weeyambule otambule bukunya mpaka ku Uganda House okomewo wano obone oswale bakube ebifaananyi bakuse ku social media ng'obwerere buli bweru obone osigale ng'oli mulamu oba ofe onaalondawo ki yimba nayambudde dda naawe kugamba oyagala ntambule nga ndi nti oba oyagala ntambule nga ndi nti gusalawo nsigaze obulamu ayina okuba obulamu tebugulwa obulamu negwe owaayo obulamu bw'omwana wo olwo n'obuwanyisiganywamu okuswala baana bangi batudde ku nkato nagambye si buli mukadde nti mugezi nagambye nti ne bali abalowooleza emmanga nabo bakaddiwa muwala waaveeyo muyiiye engeri gye muddiza oyo gaaya ebintu bye mukolere wamu mubimuwe mumugamba omanyi amuddiza byakiye ebbanga lyamazeeyo anti wabeere nga tewaliwo nakyakwekwasa enewe nze oba neematira nnyo kwano nebbanga lyamazeeyo wano era oguno gaaya badde ekyo si kyekikulu enewe ekikulu bulamu bwamu nze oli bwajja gyendi nagamba ndi mu bufumbo nfa omusajja nkuba emiggo kamala kansolingi nagwe naawo omuntu oyo agenda kutandika bwati olina woyinza okusooka okwewogomako omale okweggama enkuba eyo ey'emiggo oba olina wewegamako funa engeri gy'ovaayo genderawo gyali ewaka taliyo kati genda kwatayo ekiteeteeyi n'engatto biki biki funa weweogoma then tutandike counseling. Okimanyi n'abantu betuwangaana bayinza otulemesa obulamu bwetwagala bwetwali badde bwetwewulira ffe okujjukira kubanga tewazimba ku lwazi kyobola tolina buvumu buyimirira n'ogamba no kino kyenjagala mwebala obuwabuzi naye nga bwe mumpa sigamba towuliriza kuwabulwa wuliriza okuwabulwa bwe bamala okuwabula kati gwe weetuulire nga gwogambe bano bampa budde bwe bati nze ŋŋamba ntya kati oteeke ku minzaani bannange teweerabira minzaani oma bebekulu ye yayimba minzaani togyerabira teeka ku minzaani ogambe kuno kwe kuwabula kwabwe bagamba nsigaleyo naye nze bwe ndaba obulamu bugenda kati nsigaleyo nsanyuse bo nti saabivuddemu mangu oba nveeyo mpone kati pimamu bw'omala okupimamu leka okusalawo kuva eri ggwe noonya ekyokukola mu bulamu oba ngenda kukola ntya tufaayo wali waliwo washing besoka ogenda oyeze ku mmotoka kati gwe n'oweeyingamu n'ogamba esente zensasulamu renti wano nsabiriza nsabirize bengenda okwoza emmotoka nja kuba nyimiridde nga neetongodde okwoza emmotoka si gwe mulamwa gwange era si kyenjagala naye n'okusabiriza si kyenjagala kati kaŋŋende enjoza emmotoka nga bwempanga engeri gye nfunamu kyenjagala si ani akola obwakanaabe ng'ate eno oli mu kusabiriza olabye bagiyita minzaani nsobola okufuna obuyambi mu kumanya ki kyenjagala eyo we wali obuyambi bwo watya mukumanya kyoyagala nze nga nyinza okuba nemereddwa nti otegedde kyoyagala naye nga tomanyi engeri yakukituukako anti ogwo gulina okuba omulimu gw'abaana b'abantu abakwetoolodde kyoba olaba toli kizinga bano baliwo okukuyamba kugonza olugendo lwo ojjukira x gwetantandise naye x atandise olugendo amanyi gy'alaga agenda lukaya bw'ayingira emmotoka abali mu mmotoka ne bamuwabula ne bamugamba
olutindo lwagwamu kati funa engeri gy'ofuna ku busente obunaakuyamba okulinnya akaato osomoke. Wali nno munnange wayinza okubaawo ababbi. Enkuba nno yandibanga etonnya wandifunye jaketi. Obwo bwe buyambi bw'onoonya kubanga omanyi gy'olaga. Kati mu kumanya gy'olaga bannange tebakulimba. Teri muntu atambula nti agenda Lubaga n'atafuna anaamuwa lwendo lw'amazzi kumuyamba. Gwe bamalayika abakuyamba bo weebali gwe kasita osalawo okutambula. Kubanga bonna b'osanze olwaleero mu bulamu abakuyambye tewazaalibwa nabo. Bonna tewatandika bulamu nabo naye balina engeri gye bazze bakwegattako along the way. Kati baba nga bakwegattako along the way n'abavaako tobatya. Kuba nabo balina okuvaawo bakole space eri abalala bali abagenda okujja along the way. Okitegeera nti abakwesumululako tobalemezaamu kubanga bakolawo space esobozesa abanajja along the way. Kubanga ne bano abeesumuludde nabo wabasanga along the way. Omulamwa oguli constant baguyita along the way. Ogwo gwe mulamwa oguli constant. Bano abeeripidde abo si gwe mulamwa tebakubuzaabuza. N'ogamba nti obulamu bwange kati butambulira ku mulamwa gwa mwami gundi oba mwami Bbaale olw'okwa Bbaale ne yampasa. Kati omulamu Bbaale ali along the way. Omulamwa guli along the way. Bbaale asobola okuvaawo ate mwana tu Charles najja. Ate Charles mwana watu n'akusanyusa omutima ne weewuunya. Kati ekyokuba nti otya olw'okuba weerabira nti Bbaale yaliwa along the way, obulamu bwonna wabwetoolooleza ku Bbaale era okutya ne kuzimbibwa ku Bbaale. Weerabira nti Bbaale yali along the way, wamusanga along the way. N'otamanya nti Bbaale bw'oba wamusanga along the way, what are the chances nti Charles ali along the way, Joseph ali along the way, ne Derek ali along the way. Ekyo kye kikusumulula nti okulabirirwako oba entambulayo oba obugabirizi bwo tebwesigamye ku Bbaale. Bbaale yaleetebwa mu kaseera ako. Akaseera ka Bbaale bwe kaggwako tekitegeeza tewaliiwo along the way kubanga ne Bbaale yaliwa along the way. So kisoboka okuba nti nange nsobola okubeera poisonous gyendi. Anti byonna bikola bwe bityo. Oluguudo terutwala butwazi lutwala nebireeta nawe osobola okweziŋŋamya. Bwe bagamba nti waliwo ababbi nogaa temumbuulira omutima gwange gusazeewo nsazeewo nnumba. Bwe bagamba nti waliwo ababbi tebagamba tolumba, bagamba kijjoomanyi kinyaga bitono. Naye kati gwe bagambye waliwo ababbi ate teweetegese ogenda olumba bulumbi bajja kukuba akatayimba ofe olwofuuse mulabewo nga gwe. Naye bagamba wayinza okubaawo ababbi bawulirize and then bw'otuukawo totya kusala naye osibamuko katono n'ogenda mpolampola. Keekali oli mu bufumbo nga tekinnaba kunyooka nnyo ojja ne weebuuza n'ogamba bane nkoze nti oba nze ayina empisa embi oba omusajja nze amuyisa obubi oba omukazi nze amuyisa obubi nkyuseemuwa ntereezeemuwa n'otereezaamu. Bw'otereezaamu ate oliye n'asigala nga omuliro aseesaamu buseesa omukka ne guyitirira owulira oziira. Omukka oziira okolawo ki? Oyagala kugwa eri naye nga todduse buddusi kuba ojja kuzunga buzunzi osoose n'owuliriza n'ogamba oba ntereezeemu oba nze nina ekizibu. Okirabye kubanga tomanya nawe oyinza okubanga gwe ekizibu. Naye bw'obanga okoze kyonna ky'osobola okukola, nze ngombo yange egamba era njogera mu Luzungu, after you have done all you can do, what else can you do? Gwawandika ku Facebook wako koba oteekayo after you have done. Ng'omaze okukola byonna by'osobola okukola onaakola ki? Okuggyako okwerokola. Awo wenyini wenjagala okuwuliza nti nyinza okuba nga ensalawo yange buli kadde manyi kyenjagala naye nga bulwe nsalawo bubi. Obubi bwe butyo obubi babusalawo. Kati for example kankiteke mu laavu. Nkutegedde obubi bw'osaze gwe bw'oyita obubi lwaki ngambye obubi babusalawo? Teri bubi teri asalawo bubi. Yali akola balubu yali agezaako okuyiya Watson yali agezaako okuyiya balubu teyasobya yayiga ngeri eziwerako engeri gye batakolamu balubu naye buli lwe yasobyanga n'ayiga n'amanya eyo si gye balaga kati n'atereza kanakola n'asobya n'amanya tebwali bubi bwali bulungi kubanga bwe bwamutwala ku kkubo eryayasa balubu nesobola okwaka. Singa wano teyasobyamu balubu teyandiyase oba singa yasobya n'abiviiramu awo. Kati kyenvudde ngamba obubi tebabukola.
bano abali wabweru mbakkiriza ddi okunsalirawo okunnyambako nga nkoze mistakes zenkana ki ate mistakes tebazibala gwe kasitoba ng'oyiga teba mistake bw'oba ogiyize mu mukwano ng'era oyize teba mistake bw'oba oyize ebadde lesson waliwo lesson okujja ng'eriseewo ebbwa for example buli mwana omuzadde mu taata wuwe tebibabbwa abo abaana nabo batyo basalawo okujja jjukira nti si ggwe nannyini lugendo weerabidde si ggwe nannyini lugendo gwe olina lulwo lwe wasalawo olwabale si lulwo obwadde otya nti oba omwana gw'ozadde mu taata omulala ye bwe yakyagala nasala wajje bw'atyo ate kati weerabidde nti gwe wategeka olugendo olaba bwe weerabira onzijukiza anti ngamba tula tuvudde wano oli ayinza okugamba oyo omwana yeyasalirawo okujja bwatyo n'omubuuza omwana yasalawo ddi nga weerabidde olwo bakubbye ensigo yagudde ku kkubo ekinyonyi kinyazeewo kyo nekigenda nayo olina okujjukira nti buli muntu atambula mu lugendo lwe olugendo lulwe ne gw'ozadde olwo olugendo lulwe gw'ozadde olugendo terufuuka lulwe olw'okuba wamuzadde ataba mu nsawo yange nedda yayise mu ggwe kati mu kuyita mu ggwe oli along the way gwe kola ky'olina okukola omwana asigale nga yeeyongerayo alongedde bwe god forbid gwe kyogamba bw'ofiiraawo nga naye obulamu bwe bukomaawo bwe tulaba nti era oba ofuusa along the way bwetataaganamu ng'obwobwo bwali ng'obwo mamawo ng'afudde olaba bwatataaganamu kaawo naye ate saasiima kubanga bwanyamba okumanya kye nnina okubeera nti bw'oba oyizeemu mu by'oyiseemu kuba kutaataaganya obali basomo wange kati bwe weerabira bijja kuzibuwalira naye bw'ojjukira nti bino byonna kankuweyo fomula y'abaana b'abantu etambuza obulamu eri bweti omwana azaaliddwa mutwale ku ssomero asome bw'osoma ofuna ki magezi ofuna mulimu ofuna diguri si buli asomye nti alina amagezi si buli asomye nti alina omulimu ofuna ki okubangulwa bw'osoma ofuna qualification tofuna magezi tofuna mulimu obeera qualified okukola ekintu ekimu kati bw'osoma omwana mu abantu mulowooza omwana kazaalibwe asome afune qualification abeere qualified okusoma okufuna omulimu kati bw'afuna omulimu afuna ki sente ezo just naye ng'afuna ki ekisinga obukulu afuna profession afuna experience gwera mu kirasi tusoma ffenna nti gwe bwe watandika okukola ku tv olina kyessaawa eno olina sente oba olina experience byombi obirina naye bw'ogenda mulimu okunoonya omulimu nga novuddeyo ogenza okunoonya omulimu omulala banaakubuuza ki sente oba banaakubuuza experience ekyali ekisinga obukulu kyobafuna kati bw'okola omulimu ofuna experience kati mu bulamu bwaffe tugamba soma ofune experience okoleko ofune soma ofune qualification bw'ofuna qualification ofuna omulimu bw'ofuna omulimu ofune experience awo ofuuke expert sente zikulumbe feye formula yaffe lwakuba kati abaana abasinga tebagitegeera formula ya Katonda jjukira experience fe wano yesembyeyo formula ya Katonda etandika na experience experience Katonda gyakuwa ye kuqualifyinga eri omulimu gw'olina okukola kategedde kategedde formula y'abaana b'abantu soma ofune qualification bw'omala okufuna qualification ofune omulimu bw'ofuna omulimu ofune experience experience eyo eryoke ekufule expert formula ya Katonda egamba funa experience eyaki ey'obulamu nti oluzaalibwa gwolowooza mubulamu ofunamu ki mukwano kyova ozaalibwa ng'okaaba sibimanyi naye nze ate nzijukira nti nanze sijukira nti nanjinza okuba nze saakaaba gwomanyi otya nti nakaaba gwomanyi nti oba wakaaba oba tewakaaba mamange yaŋŋamba bagamba oba bakulimba kituufu kati kyengamba kiikino obulamu kyebukuwa kiri eki experience omukadde alina ki alina omukadde akaddi si magezi alina experience alina experience y'obubbi alina experience y'okumubba its experience si magezi experience bw'oba ogiyigiddemu ogijjamu magezi experience osobola ogijjamu amagezi oba oyinza ogijjamu obukaawu oba oyinza ogijjamu n'obusiru oba oyinza n'ogijjamu obwenzi nti kale yannyenzeeko nange kaŋŋende nnyende
experience ogijjemu busiru. Experience osobola ogijjamu amagezi oba osobola ogijjamu obusiru. Musajja ono ne mwekuumira n'embeera nga nze sente kati ali mu kwenda kati nange kanyende. Experience ogijjemu ki? Busiru. Togijjemu magezi. Naye experience gy'oggyemu amagezi yino omusajja n'ayenda. Experience eyo nekuyigiriza okugumiikiriza. Omusajja n'ayenda experience nekuyigiriza okusonyiwa. Omusajja n'ayenda kati bw'omala okufuna ky'olina okufuna experience ng'owulira ogikooyo ogikuse n'ogenda ne experience yo n'omugamba ntambuddeko naawe. Omulala naye kajje naye atandikira awo. Kati gwe bw'ogenda otudde ewuwo otudde na experience yo oba oli awo ogenda okulaba mukyala neighbor bye wali okaaba emyaka 10 emabega byakaaba kati. Olaba experience bwekuqualifyinze okwogera ne mukyala neighbor era mukyala neighbor agenda kuwuliriza lwaki ogenda mubuulira olugendo lwoga bwe bwali. Olaba nti abanywi b'enjaga nze okuyita mu kunywa enjaga kwa mpa experience eyanqualifyinga ogenda ebutabika n'entuula nabo era bwe ntuula nabo bonna ne batuula awo ne bampuliriza nga njogera kubanga mbannyonnyola olugendo gwe lwali kati balaba ono yabiyitamu ate yavuddemu bw'ati olaba bwensiga ensigo ey'okuvunduka mu bbo. Experience Katonda gye yampa mu kunywa enjaga gwe gy'oyita tewandibonyebonye singa mama ote yafa. Experience eyo empadde qualification eyamba ofuuka expert mu kino. Waliwo ate ebigambo ebitukuvu ebigamba nti oluusi weesiriwazaako mu maaso g'omuntu n'ofuuka omugezi mu maaso ga Mukama. That's not true. Tekiri bwekityo nkitereezeemu. Kitereezesebwa. Mubeere bagezigezi ng'abaana b'emisota naye tegamba nti beera musota. Naye mubeere bakkakkamu ng'abaana baki. Bakalabakalaba ng'obwana bw'omusota. Bakalabakalaba naye tekitegeeza nti fuuka musota. Keko ketutereezaamu awo kati beera mukalabakalaba kubanga ensi gy'olimu yabakalabakalaba. Naye ate sigaza embala ye ey'obukkakkamu ng'abaana ba Katonda. Obyokwiga tebiggwaawo. Obulamu buno mbuzuula ntya nze ku tozuula ojjukira okujjukira obulamu bwange. Kati okujjukira kyesigamye tunuulira bwe watuukira otunuulire ebikusoomooza. Ebikusoomooza according to God mwe muli qualification yo. Nkoma ddi? Ojja kiwulira oba oyize okuwulira eddoboozi liggulu ojja kiwulira nti kati oyize. Naye bw'oba toyize ogenda kiddingano mpaka lw'onaayiga then you will graduate. Myaka ki gye nalikomyeko okoma nti kati obulamu sikyasobola bukyusa buno bwendi bwebwo. I don't know. Kiri eri ggwe kubanga ekyo kiwulirwa ggwe tekiwulirwa muntu mulala yenna. Gwamanyi nti kati nkooye, gwamanyi nti kati nzikuse, gwamanyi nti kati ndi muyala, gwamanyi nti kati sikyasobola kutambula nandyagadde okutambula nawe naye sikyasobola. Gwamanyi nze siyinza kumanya era siyinza kusalirawo. However jjukira nti buli kyoyitamu according to God eri Katonda oyo atudde munda mu ggwe buli kyoyitamu kyekikuyamba okusemberera papasiyo. Buli kyoyitamu kyekikuyamba, buli kyoyitamu kigezaako okutendeka okutuusa ku kiri kyewajjira okukola. Buli kyoyitamu okusingira ddala obulumi, okusingira ddala okufiirwa, okusingira ddala okubbibwa, okusingira ddala okukusingiza ne bakusingiza ekintu kyotakoze, okusingira ddala ekintu ekireeta ennyiike mu mutima gwo kigezaako okutendeka okusobola okuwanirira oba okukola omulimu gw'olina okukola. Omulimu sigumanyi naye kyemanyi kiikino singa saayita mu bye nayitamu nandibadde sikola bye nkola. Kati bye nayitamu nayina obbijjamu amagezi oba obbiyigamu. However kyoŋŋamba tewali baafiira mu lugendo bangi abo be bataamanya nti kino kyayitamu kiina mukwalifayinga. Ye yalowooza kyayitamu bagiyita fate. This is my fate. Teyamanya nti their destiny is in their hands. Your destiny is in the hands of God, but where is God? God is in you. In you. So your destiny is in you. Omanyi bannaddiini babuzaabuza nnyo tofaayo, your destiny is in the hands of God. Yara yara. Where is God? In you. In you. So your destiny is in you. Kati twandikikyusizza, your destiny is not in God. Eyo God gwe mumanyi ali mbire eyo kuba Yesu yabagamba mulowooza nti ali mbire ebinyonyi ebibuuka mwana atubijja basookayo.
tali eyo ali mu ggwe. So your destiny is in you. If my destiny is in me, then whom do I have to listen to? Mainly me. Kati byonna by'oyogera biba tebikwatagana na kiri munda muno. Bano abantu abalina omutima omubi naye abazaalibwa bw'atyo bw'alinga lwe lugendo lwe. Kozi obubi bwebina. Abantu abalina omutima ogwo. Gwe tosala musango, omulimu gwe si gwa kusala musango nti oli mubi oli mulungi. Kubanga tomanya lugendo ki lumutuukizaawo era mu kubeera obubi mu kubeera gwe kyoyita obubi tomanya kikyali mu kutendekebwa eri omulimu gw'alina okukola. Abange ffenna bwe tunaabeera abalungi oba ffe bwe tulwana okutambula obulungi ani anaayamba bano abaasoba. Eyasoba omubbi ajja kuwuliriza eyali omubbi okusinga gwe atabbangako. Omwenzi ajja kuwuliriza nnyo ne yayenda namugamba nayenda muganda wange naye najjayo kiwuka naawe gy'oyagala okgenda. MC mukwano gwange yeerangirira nti alina obulwadde era amanyi n'okwogera n'agamba nti nze nazunga. Alright? Era kino kye najjamu nze ndowooza by now yanditegedde nti papasi y'obulamu bwe yakuyamba bano baleme kutambulira mu kkubo ye lyayitamu okutuuka. Era nze ndowooza obulamu bwe bwandibadde bwetooloolerawo oba bwakikola simanyi simugoberera bati nze bwe ndowooza. Lwaki mwogeddeko? Kubanga bamwetikkako lumu ali erisiki eri kati kyobola bazijidde mu bwongo but by'oyiseemu bye bikuyamba okulaga ky'olina okukola ku nsi okusingira ddala ebireeta obulumi gy'oli. Omuwala gwe baakwata mukusaasira naye ekyo kyakuteeka mu mbeera esobola okutegeera abawala be banaakwata mu maaso eyo kubanga bo balina okubeerawo kubanga ne Katonda yaganya sitaani abeewo ekitegeeza abo okukwatibwa bajja kubeerawo era nabo bajja kwetaaga abanaabayamba. Teri mulala yinza bayamba okuggyako gwe gwe bakubye emiggo mu bufumbo kasita olituuka ku time n'owulira nti ke kaseera okuyiga kuwedde kikutegeka okusobola okuyamba kwabo kubanga ffenna ku nsi kuno kiriko tetuliko kugaggawala tetuliko n'essente z'olina za kuyamba balala kutambula mu lugendo bw'onaategeera kyengezaako okujjukiza nti ffenna tuliwo kugezaako kuyamba mulala kujjukira ekyamuleeta. Gwe bw'ojjukira yamba abalala bajjukire. Kati gwe bw'oba oyise mu by'oyise manya byonna by'oyitamu eyo ye layini ya Katonda gy'agala otambuliremu nti kati gwe tokifiiramu ate kubanga bw'onaafa tojja tugasa. Kati funa engeri gy'okivuunuka embeera gisinza amaanyi o embeera entwala teri mbeera eyinza kutwala okuggyako nga teweekutte ku lwazi oluli luddawa Kristo atudde munda mu gwe olwo lwe lwazi kubwekwata bwe weekwata ku lwazi olwo teri mbeera eyinza kutwala. Kati embeera eyo yonna gy'oyitamu nkusabidde nti obeere alert okumanya nti ebyokuyiga mbiyize era ke kaseera k'okuyiga. Gwe ekyo ky'olina okumanya mbeera yonna gy'oyitamu you just have to know nti olina kuba sensitive eri eddoboozi erigamba ke kaseera to move on wana ekyokuyiga kiweddewo. Singa onaalemererwa ojja fiirayo naye nga si kyekigendererwa Katonda talina gwayagaliza zikirira naye waliyo abalemeddwa baliwo abazikirira kubanga tebali sensitive eri eddoboozi erimugamba emiggo gya wano gikoma leero kubanga okuyiga kuwedde kati mukagenda ewalala otegekebwa okukola kyolina okukola. Obwenzi bukoma leero enjaga ekoma leero gwe olina okuba sensitive nti buli oyo awulira eddoboozi kamaliza nekino oyo awulira eddoboozi lyange takakanyaza mutima. Bw'owulira eddoboozi lya Katonda leka omutima gwo gubeere mugonvu kubanga obugonvu businga saddaaka ey'okusigala mu miggo. Obugonvu businga saddaaka gy'okola ey'okusigala mu njaga. Obugonvu businga saddaaka ey'okusigala mu bwenzi. Ate owulira eddoboozi erigamba ke kaseera olekeraawo. Gonda olye ku birungi ebyensi. Mukama kuba omukisa nesiimye nnyo nandyagadde okuwuliza naye ndowooza simanyi oba mukyala bwanika kyembadde njagala okusaba nti era nga twasaze obayamba twalinza okubeera oli nga ye agamba kimala kati kadde awo kumuvinga on osobola muyamba otera mpozi ketusembyayo nti omuntu omulimu gwakola mwajja ekyokulya kati togenda wa muntu kuyamba nga totutte kyanaalya bana yakubwa emiggo obulumi obwo mubuva kituufu
kati enamba yange eri noti 752 82 44 83 0752 82 44 83. Togende eri muddu wa Katonda ngalonsa tobikola nze siri gundi United Nations olaba nayo era ina abagisasula kale mukama kumpisa. Amina wanange tujja kusukawo naye nga nkujjukiza nga ennamba eyo gifune omwami ono omufumbo nnyo akyalina mugulu akyaliko n'omuzigo so njagala obbagaza olunaku olungi atakuma abakuume tusikande olunaku olwenkya bye.